Ssebo nnyabo gwe akyekuumidde ku Buganda ekkula, nkwaniriza nateera, nze Mpalabwe Muhammad Siryajje. Olunaku olwaleero nina obugambo oba ebigambo bye njagala tuyige. Ebigambo olwaleero bye tugenda oyigako mu lulimi Oluganda biyitibwa nnakalazi. Nnakalazi. Omungereza yakituuma n'abiyita bu prepositions. Nga olaba ekigambo positions kiraga places or position. Ate nnakalazi ekigambo okulaga. Nnakalazi kiva mu kigambo okulaga. Nti buno tubweyambisa okulaga ebifo. Okulaga ebifo. Mu lulimi Oluganda tulinamu ebigambo obugambo nga ku. Ne tubeera n'akagambo nga wa. Ne tubeera n'ekigambo nga mu. Ne tubeera n'akagambo nga e. Buno nno bwe bugambo bwe tweyambisa mu kunnyonnyola oba mu kulaga ebifo. Akagambo kano nnakalazi. Kati nno ngenda tandika n'ekigambo ku oba akagambo ku. Ku tugyeyambisa mu kulaga ekintu wa bwe kiri, nga tugeze nga kiri kungulu, oba okulaga ekifo wennyini nnyini w'ova. Bakubuuziza ekikopo kiri ludda wa, n'oddamu nti bakubuuzizza nti ekikopo kiri ludda wa. Kogwe ekikopo kiri ku mmeeza. Ku mmeeza. Eno ku ekulaza ekikopo wa we kiri. Kitegeeza mu mboozi eno ku ekoze nga nnakalazi. Ekulaga nti wa ekikopo we kiri kiri ku mmeeza. Mungereza agamba on the table. Ku ne kitegeeza on. Era basobola okubuuza nti ova wa. Kogwe nva ku ekereziya. Nva ku nva ku ekereziya. Wano nno era mu mboozi eno tulaba nga ku ekulaze ekifo w'ova nti nva ku ekereziya. Bwe batyo nno ne tuba nga tumaze okukakasa nti ku nnakalazi era kagambo akeeyambisibwa mu kulaga ekifo. Kati nno oluvaawo ne tugenda ku kagambo mu. Mu eno nga w'owulira mu munda. Tukeeyambisa okulaga ekifo oba ekintu nga kiri munda. Bakubuuzizza amazzi ngateeke mu ki. Kogwe gateeke mu kikopo. Mu kikopo. Nti mu ekulaga ekifo w'ogenda okuteeka amazzi ago. Era mu etuyamba okulaga ekifo. Nti omwana ali ludda wa. Omwana w'abeera munda mu nnyumba era tugamba nti ali mu nnyumba. Nti eno mu naye era tugyeyambisa okulaga ekifo wabula nga tulaga nti ekifo ekyo kiri munda.
tugende tutunuulire akagambo wa. Wa eno nayo eyinza okweyambisibwa okulaga ekifo oba okubuuza ekifo omuntu w'abadde oba ekintu we kiri. Tugeze, omuntu ayinza okukubuuza ogenda wa. Nakalazi eba ekubuuza kifo ki ky'ogendamu. Ko gwe n'omuddamu nti ŋŋenda wa Kabanda. Nti oba olaze ekifo nti ewantu w'ogenda weewaani wa Kabanda. Nti nakalazi eno ekulaga ekifo wa wennyini w'ogenda. Ne tusembayo n'akagambo e. Erabika nga nnyukuta naye ate nakyo kigambo ekitulaga ekifo. Tugeze ng'ogamba nti ŋŋenda e Kampala. Ŋŋenda e Kampala. Wa w'olaga ŋŋenda e Kampala. Kino kikulaga ekifo wa wennyini w'okola ki w'olaga oba w'ogenda. Tusobola ogamba ewa Wamala waliyo emitawaana. Nti ewa Wamala waliyo emitawaana. Kino etulaga wa. Kati wano tulina nakalazi za mirundi ebiri. Etulaga kifo. Kati wano kifo ki era waani. Wa nejja neekomawo nayo nga nakalazi netulaga ewa Wamala. Kati nno ezo ze nakalazi ze tulina mu lulimi Oluganda. Tulina ku, ne tubeera ne wa, ne tubeera ne ne tubeera ne mu. Tuzeeyambisa mu kulaga ebifo. Mu lulimi Oluganda ziyitibwa nakalazi, mu Lungereza ne ziyitibwa prepositions. Nkwebaza nnyo gwe akyekuumidde ku kyapa kyaffe kino ekya Buganda Ekkula, okola mulimu gwa matendo nnyo. Kansubire okuddamu sisinkana naawe mu katambi akaddako. Akuume atakuumira mpeera.